Okay, basebo banya mugamba mutya kansubiri tambula da bulungi nnyo sanava ni kachumbali muna butambala gange oli kumukutu kachumbali TV nejo siziddewo n'okubeera nga otulaba bugambi kyokola kyamaanyi nnyo ate tojjango okwo tutambudde ffenna ebbanga lyonna okuva nnyuma lwe bakwata ate abagizi ba Nuupu nga mwe mulina omukyala Nabbosa kooti tubadde tuzira balaga emirundi ebiri egyenjawulo naye finale naku lijjo mwakirabe nti ne babawadde bail naye ng'omukyala Nabbosa oba Prose Mukisa tali mu mbeera nnungi obudde buno njagadde ate mukyalireko wano eno mu ddwaliro waali eryesijja kwatuukiriza mannyo olw'ebyokwerinda ate atuwayeewayeemu tumanye ki kyawulira bamukwata batya ate n'embeera akigyalimu n'emitiyana ku gulawundi wali watya so basebo ne bajja muneegatteko ate tugambe nti no people power our power people power obulamu njakuba bulungi nga bizibu tujja kuba bulungi abalwanyi bwe tutyo bwe tubeera tusooka obayisizeemu ekituufu kyo kyali kitya kuba bwe tunuulira ebigambo eby'omwogezi w'amagye byayogedde owa poliisi byayogera n'emisango mu kkooti gye baabasomera ekituufu kiri nti nno byetaaga gwe kennyini kutunnyonnyola kuba byatusobedde mu kkooti emisango gye nawulidde mwabadde musasamaza abantu mutambula muleekaana muyimba eŋŋombo za people power mu blocking emmotoka za poliisi bwe bito bwe baasomye so ne neebuuza lwaki watambula oleekaana ng'okutta amayinja ng'oziba emmotoka ekubo poliisi weeyita omanyi abantu abo buli we babalabise ennyo batuuka ekiseera nga tebalina kyakwekwasa so twakeera ku makya tukwate ekkubo ne tuwerekerako nga tugenda owerekerako President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda ekawempa ate okulaba nga tunoonya obuwagizi obwa Honorable waffe Nalukoola so President waffe yamala otubriefingamu era nga bulijjo nga amaze okutuwa essaala n'otukuutira okweyisa obulungi nga bulijjo bwe tukola ne tufuluma ekitebe twafuluma ekitebe ofuluma ebweru nga mmotoka za kabangali zitulinze 2 enzirugavu nga kuliko abasirikale bajjudde ali tukyali awo abasajja ne bafubutuka mu mmotoka nga bayitirivu nga bambadde ebyambalo bya black mukyali kavulaawo nyini nga tuli mu line nga wamanye emmotoka we zisimba line nga zifuluma eyo geeti y'ekitebe tudda mu kkubo President already ali mu maaso abasajja ne bafubutuka mweze emmotoka nga bambadde obukokolo ne masiki z'obukokolo n'ebyambalo ebiddugavu nga tosobola balaba ne bakuba abaana ne bakuba abantu ba bulijjo bannange gwe bataakubanga taliiyo bano abantu abadda ku mabbali g'ekkubo bambi bawuubireko President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamanyi abantu bambi bamwagala nnyo era bamulinamu essuubi abo bonna bonna nga tebataliza nga tebataliza ne babakuba kati ffe olw'okuba twali mu maaso nga tulaba buli gwe bakuba bayingiza drone twali twagala okuvaawo nze ne muganda wange kubanga ffe emmotoka 3 ezaali zisembye emabega atwagala owetatudde kwaga amafuta agalinaanye ekitebe kumbe ne mabega waliyo kabangali ne tubeerawo kati munyarwanda wa Bobby kyava agamba kanzigye esimu mbakwate ndooza baatulaba ne bajja nga bafulumya buli muntu 2 ne bajja ku mmotoka zaffe ne basooka ne bagamba muguleewo naye nga bamaze okukuba buli mwana buli muntu nga babayingiza drone babayoola ne batika mu drone ne bajja ne bakonkona ne bagamba bamuganya tugiyiseemu amasasi ne ngamba Ronnie tuggulewo ne tuggulawo twalimu 2 ffeka
nze naye kubanga yali avuga Munyarwanda wa Bobby. Nze yasooka ovaamu. Bwe nasooka ovaamu baali babiri. Omu yalina solido nga mpanvu, omulala ng'alina solido erina hook. Ne basuka ne bansindika wansi, ne banninnya abantu babiri ababambadde obukookolo. Ne banninnya, ne bamala ne banfuula, ne banninnya n'ekifuba n'omugongo, ne bansamba. Ne bamala ne bannyimusa nga siva mu kifo lwa nsonga nalaba nga abaana babatwala mu drone. Ng'ate mmanyi ekiba mu drone teba kamera, kuba kutulugunya, abamu bafiira n'omwo mu drone. Kubanga wali be baba bafuga, be baba in control, teri abagambako. Wadde nga ne wano waba tewali abagambako, naye at least wabaawo kamera. Kubanga ffe aba NUP munange kamera kyekyokulwanyisa kye tulina. Tetulina mmundu nga bo, tulina kamera. So bankuba emigo nga balaba siva mu kifo, ne bankuba gye emigo emingi gye nafuna gye mwalaba. Simanyi na kumanya kuba ntuka ekiseera nange n'ensanyalala nga sikyaziwulira. Kati omusirikale wa UPDF kwe kunsikana nyingiza akamotoka akapoliisi ako bambi. Ng'emigo nfunye mingi naye nga siva mu kifo lwa nsonga nayagala bankube bakoowe bagende, kumbe bali bazze kutta kusaanyaawo. So bwe yalaba nga bankuba nnyo ndowooza n'ansika nannyingiza mu ako akamotoka awaali bannange abamu be baateekamu ako. Kubanga obwo obusajja bwo bwali buteeka mu drone, bano nga waliwo emmotoka za poliisi ezitikka nazo. Ati bwe twatuuka omwo munda, abaana baali bayisiddwa bubi, abaana abamu nga bamenyese, abalala nga babakubye. Jjukira kuyisiza mu bufunze kubanga basumula ne tiyagaasi, ne batandika okuba tiyagaasi lwa nsonga bwe bakuba tiyagaasi omukka ogwo guyingira mu baana ne baba nga tebalaba bulungi, tebalina wakuddukira bambi. Ne kamera zino ziba teziraba bulungi, ne bayoola abaana. Naye mu kuyoolawo baba balina okuwuttula lwa nsonga kamera ekifo ekyo kizibika. Buli alina kamera batalaba bulungi, kyova olaba bakuba nnyo tiyagaasi bakole ebikolobero byabwe mu oyo tiyagaasi. Tutuuka munda abaana babaasizza feesi mwabalaba, magumba gasowoseeyo, bayisiddwa bubi nnyo, batutwala ewa Ndegeya. Naye awo mu process y'otutwala engeri gye nali nkubiddwa nnyo bubi, nze nazirika mu motoka ngenda okuzuukuka nga ndi wa Ndegeya. Tutuuka ewa Ndegeya nga tuwera. Naye ffe twalowooza of course bagenda tuwa police bond kubanga tetulina musango. Ne batusuzaayo ku makya nga tulowooza kati tudda waka, nga batwongerayo munaye Kawempe mu kooti. Tutuuka mu kooti nalaba abaana. Omanyi wano mubeera ku poliisi abamu tobalaba bulungi lwa nsonga batwawula, naye abaana baayisibwa bubi. Abaana abawala baabamenya emigongo, ndooza mwabalaba. Abaana baabaasa emitwe. Kati ono abamu tebaabatwala lwa nsonga waliwo kati Munyarwanda wa Bobby baamuleka ku poliisi awe wa Ndegeya lwa nsonga yali ayisiddwa bubi, ate batya okubalabisa. Kati bo baabawerawo police bond mu bwangu ne badda ewaka lwa nsonga batya okubalabisa. Ati tebaamanya nti ate muffe mulimu abaayisiddwa obubi. Kati nze jjukira nali nyambadde engoye nga tebasuubira nti nno oba waliwo omuntu aba asobola okukola kye nakola, kubanga emigo gyali miyitirivu. Naye nagamba bano abantu ekituufu wano we nina obbalabisiza, nenzigyamu t-shirt n'ennyingira. Naye okumanya nga dictator Museveni tebalina kisa abantu abo, ndooza n'ab'eŋŋanda tebakyalina. Abantu baabwe bonna baafa baggwawo, kyova olaba emitima tebakyalina. Mu mbeera gye twalimu ne batusindika eruzira batusindika eruzira. Abantu abajja bambi ba human rights okutulambulako ne batugamba nti poliisi yagambye abo abantu abaabakuba tebabamanyiiko gye baava, bo tebamanyi. Mwabiwulira
kati naffe ne twebuuza ffe awamu ne bannayuganda abalaba dictator Museveni byakola bwe baba nga abantu abakuba bannayuganda temumanyi gye baava lwaki mwabakkiriza okurisiivinga abantu bano ng'ababaleese temubamanyi okitegeera naye olw'okuba munaye Museveni takyaswala byonna awunzika agamba nti mmwe mumanyi. So mukomera bwe babatwalayo kyali kitya mwayisibwa bo mu mbeera ki? Bwe batutwala e Luzira manyi bwe twali mu kkooti engeri gye twabalabisaamu ekituufu bannayuganda baali concerned nnyo ku mulundi guno era ne babateeka ku nninga wadde baatusindika e Luzira bamakinga sure bakola buli kisobose ndowooza n'eddagala baalinona mulago balabe nga bakola buli kisobose tuddeyo nga tuteredde. So abaana ne babawaako obu pain killers ne batuwa pain killers ezo zibuze obulumi tusobole okudda nga ndowooza tulina ebiwundu naye nga tetulina ki bulumi. Abantu beekengera nnyo nga batwata abantu baabwe mu Luzira oba ekitalya naddala nga beekwasisa ku byobufuzi nti bayinza obbakuba empiso maybe obutwa mu mbeera gye mwayisibwamu nga muli e Luzira tewulina kwekengera kwonna nti no baba bakuba obutwa? Okwekengerako kubeerawo naye of course baali ku order abo balina okukomawo mukole buli kisoboka kati omuntu yenna bambi ali ku order nabo tobanenya abasirikale abeeyo e Luzira nti mu butuufu bwe banalaba omuntu ono nga bagambye alina okudda nga bino ebintu oba mubiwaatako mwe mumanyi balina okudda wano. So nabo bakola buli kisoboka ate naawe ng'omusibe bwe kakutanda n'ogaana eddagala lyabwe ogwo guba musango bakutuusa mu kooti bagamba yagaana obujjanjabi. Emisango gye babasomedde mu kooti mwagyegaanye? Lwaki mwagyegaanye? Emisango twagyegaana kubanga tuli innocent. Omuntu gwe bajja mu mmotoka ye ne batandika okusamba ate ekirungi nammwe aba media mwaliwo era kyova olaba pulezidenti waffe atujjukiza nnyo nti kamera ge maanyi ge tulina ffe tetulina masasi nga bo naye tulina ki kamera senga tezaaliwo oba oliawo mwandigambye kituufu bano abantu balabika baakola ki emisango gye baabasomera baagikola beegaanye bwegaanyi naye byonna mwabiraba. Nga wakati mu kubeera nga mulemba n'egyo emisango gye babateekako omukulu Archbishop yavuddeyo n'agamba nti nno bamulekeraawo okuprovokinga poliisi abaana ne bamutabukira nnyo ku kitimba ne bamuvuma nnyo. Lwaki temulekeraawo okuprovokinga poliisi? Omanyi Mukama anansonyiwa kubanga si kirungi kusala musango era Bayibuli egamba nti tetusala misango naye abakulembeze b'eddiini abasinga bava dda ku mulamwa bamuwaayo ekibaasa. Baasa zino zoogeza abantu bambi olumu bye batasaanye kwogera oba oliawo babyejjusa nkeera. Ffe nga ffe poliisi ekitongole kyabwe awamu n'ababakulira n'oyo dictator Museveni be batulinako obuzibu kubanga be batuyiikiriza ffe abatalina masasi abatalina mbu oba bukebe bwa tiyagaasi be batuyiikiriza be batusosonkoleza naye era ne bwe babinoonyera tewali kye babakola naye olw'okuba munaye baaswala tubalabisa buli lunaku olukya kati banoonya wonna we bayinza okuyita okulaba nga basaanyaawo NUP wakyagaanye. Ezimu ze nasinza okulaba naddala ku ggwe nga bagamba omuntu ayagala obwa omanye emitiana
ate kyekimuleeta ekawempe. Omanyi ffe kibiina kyaffe ekya National Unity Platform tukkiririza nnyo mu unity, era unity eyo buli mukulembeze waali okuviira ddala ku LC1, omukulembeze owa Member of Parliament aba alina okugenda n'akampeyiningirako oyo omwana mukyalo oba omwami owa LC1 lwansonga bw'awangula obuwanguzi buba bwaffe ffenna. So twewagira, twesapootinga, twebeererawo. Mu mbeera eno yonna gye wayisiddwamu bantu ki be weebaza abakuyambyeko abakubeereddewo mu mbeera eno? Mu mbeera eno ekituufu njagala okwebaza bannayuganda mwenna nga simenye mannya banaye neeyanziza. Abantu baali very concerned bambi, naddala abantu b'Emityana bwe baawulira bambi basooka okumbika baakubanga amasimu kubanga bambi banninamu essuubi nga bwe bansaba nti nzijje mbaweereze ng'abantu b'Emityana ng'omubaka omukyala. Baamenyeka emitima nga bamanyi ekyaddala nfudde, naye njagala okubeebaza nti mu mbeera eyo yennyini gye nayitamu mwayimirira awamu nange, temwaggwaamu maanyi wadde ng'ebigambo bingi byayitiŋŋana, mwasigala mumpeereza essaala. Bingi ebyayitiŋŋana ku kifo kye kyennyini kyoyagala okwesimbako. Kigambibwa nti nno abasinga ku comments ze baayogera baagamba nti nno bakkuba embooko bwe batyo, naye ekibiina kiyinza n'okkumma kaadi. Obeera ofiiridde ki? Nze ng'omuntu Mukisa Presi abasinga gwe bamanyi nga Nabbosa, ndi mulwanyirizi wa ddembe ly'abantu ba wansi, abantu abakosebwa. Bino tebiriimu bya politics, ffenna tubeera concerned nga bannayuganda. Kinnoomu oba olina okulumirirwa ensi yo, so tebiriimu bya politics nti oba kaadi oba ki. Nnumwa nga ndabye munnayuganda atulugunyizibwa, nyorwa nga ndabye munnayuganda anyorwa. Era wano wennyini wenjagala nnyo okwebaza Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne SG n'abakulembeze abalala, Honorable Zaake n'abalala abaakola obutaweera, era si kuffe ffeka babaddengawo nga bayimirirawo ku lw'abaana abasibibwa ne banoonya ba lawyers n'obamukomera nga toyina ssimu egenda kufuna ba sureties, ne bakola butaweera okulaba nga bakubira abafamire baffe ab'emikwano okulaba nga tubaawo buli mwana afuna amweyimirira. So ekibiina kyaffe nga bw'otulaba munnange ffe amaanyi ge tulina ga bantu, era njagala nnyo n'okwebaza Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensigo ya unity gye yatusigamu nti tuli bumu. Kino kye tuyitamu essaawa zino eky'emiggo, balala babasizza emitwe babamenyeemenye, tekiri nti oba twagala bifo. Kino buli munnayuganda alumirirwa ensi ye alaba nga mu butuufu abaana basoma naye bawunzika basomedde bwereere, enguudo mbi, amalwaliro temuli ddagala. Alina okuvaayo, si ffe ffekka wabula baba balina okuvaayo okulaba nga tuyimirira wamu, kubanga ekituufu Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kuwangula yekka, wabula atwetaaga ffenna nga bannayuganda okuzuukuka ne tuyimirirawo ne tuba bagumu, ne tulaba nga tusendeekereza Dictator Museveni okuba nga alekulira entebe yaffe.
Eyanza toyanzeege mpozi ng'olina bugambo akatalekeka naddala ku bantu ab'Emityana ne bannayuganda okutwaliza wamu. Abantu bange ab'Emityana nyongera okubeebazaako ensuso, essaala ze mwansindikira, amasimu ge mwakuba, obuyambi bwonna bwe mwampeereza, era n'okubagamba nti bannange siri mufu ng'amawulire gabadde gatambula. Natuusiddwa wano, ekituufu twasookedde ku oxygen, era bw'ogenda ku peegi yange n'abantu abalala badde bapositinze peegi yange nina abagiddukanya bataddeyo nga bambi ndi ku oxygen, naye bwe navuddeko ku oxygen embeera ne stabilizing ne ntandika okuba nga nzissaako bulungiko. Ndi wano okubazaamu essuubi nti bannange wendi 2026 ekifo ky'omubaka wa Mityana district, bannange nga bwe mwansaba sirina gye ndaga, mwe mwampita essuubi ne mulinteekamu, era wendi sisobola kufa kati, kubanga bwe naafa kati ani agenda okuweereza? Bivaamu anti era bajja b'emiggo wuuyo asobola kubivaamu, kubanga nga bwe nkugambye nti kino tekiri ku politician oba ani, kino kiri ku muntu alumirirwa eggwanga lye. Buli muntu yenna osobola okuvaayo n'oyimusa eddoboozi lyo. Lwe tuneegattira awamu tusobola okusindiikiriza Dictator Museveni ate ne tumuwaŋŋangusa, oba oliawo n'awanika. Naye President asobola kikola yekka, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuggyako nga ffena nga bannayuganda tukoowa embeera embi, tugamba ekimala kimala. Okay, bassebo ne bannyabo n'ebigambo ebyo nyongera obbajjukiza naddala ebigambo ebyo Dictator Museveni. Ebigambo ebyo byogeddwa nno si byabaddukanya channel eno oba abagikulira, bya muntu sekinnoomu. Drone njitya. Mweraba.